abatuzalira mukoddomi wange, bakadde baffe ab'engabi abatuzalira maama kati omugenzi Nalubega, abakulembeze munzikiriza mukadde waffe Musumba Kayiwa wamu n'abannaddiini bonna abali wano, ssebo ow'ekitiibwa Sekabembe alinnye mu ngato za mikwano gya Mesach Semakula, mikwano gya famire eno, mwenna abasebo ne bannyabo, Omukama mulungi ekiseera kyonna. Mukono tugamba nti Omukama mulungi, newankubadde tuli mu nnaku n'obulungi bwa Katonda tebwebulizaayo, okuba nti maama mwe muwerekera si abawerekera, era tusanyukira Mukama Katonda. Bannange tukuŋŋaanya olwaleero nga tuwerekera mukadde waffe, abantu ab'enjawulo, ffenna tulina engeri gye tukonekitinga ne famire eno, okusingira ddala muganda waffe Mesach. Abamu mikwano gye, abamu mukola naye bizinesi. Kati nze mukwano gwange, muyimbi munnange, ate obutafaanana kubangi nnyo abali wano, mukoddomi wange. Sinna obuko obuno obw'e Kampala. Mukyala wa Mesach Semakula ye Nakaayi, muwala wange asembayo essuubi ye Nakaayi. Nze ne mukyala Mesach Semakula tuviira ddala mu nju emu ewa jjajja Sekayiba Isenge. So ndi wano newankubadde eri mmwe abalala mwonna, njogera gye muli nga pulezidenti w'eggwanga omutuufu. Naye ate nabagambye tuli mu kuziika, mule mu kiyaga sirisa abantu bo. Bannange, mu mpisa yaffe ng'Abaganda, bw'obeera ku buko oba osuubirwa kwogera birungi byereere. Mu mwaba n'enjogera yaffe gamba tunayogera birungi byereere, tuli ku buko, munansasira nze ndi ku buko. N'olw'ensonga eyo mwenna ababadde bewanise emitima nga mugamba Kibanda atuse leero, mbere bakakama. Olwaleero ndi mu kuziika nazaala wange, kale nno mubeere bakakamu baganda bange, mwenna abakungubaze, mwenna abadde beeraliikiridde, mwenna abali wano nga mukozesebwa nakyemalira okunyigiriza abantu baffe, mubeere bakakamu, sigenda kyogerako. Abali wano nga mweraliikiridde, mubeere bakakamu. Mukulu Balaam, ssebo beera mukakamu, leero sigenda kwogerako mutamiivu. Tuli mu kuziika. Bannange, kitalo nnyo kitalo ddala muko tukubagiza, naye nsaba guno mukolo nga tuge okwagala abantu kwe balina gy'oli. Bannange mwenna, oba oli waawa, oba oli wa kikola ki, nsaba nga tuziika maama ono tujjukire nti ebintu bingi nnyo ebyatugattanga, bingi nnyo, naye olunaku lwaleero kyannaku nti okufa kwe kutugatta. Naye twebaza Katonda nti okufa kukyatugatta, kubanga olwaleero nsinkanya abantu bangi nnyo 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 be mbadde ndudde okulaba nga bine ku muganda wange Mayinja. Mayinja twabusizanye kitole kino mbuzeeko onono Mayinja kwatako ne muganda.
kutugatta nnyo bannange. Oyo no weewaffe wegomba ganze wadde nga ennaku zinalowooza bwewe lwakitula Mayinja tekukyakwagala oli muganda waffe era tukyakwagala nga bwe ŋŋambye nti okufa kutugatta tukyakwagala era tukyawuliriza ennyimba zo ziri era tukyalina essuubi olunaku lujja kukya ojjukire gwani kubanga oluvannyuma lwa byonna munnange bano abasajja bwe batyo bakola zeemo yaŋŋamba nti naawe bakyasobola okunyiga nga bamaze okukozesa nga bakola abalala bonna bonna era mumaliriza oli waffe bwabagamba ebidiba bikola ki bigira bannanyibyo byate entuuso ediyo nti eyo nabagambye sigenda kwogera ku byo baganda bange leero njagala kukozesa eddakiika 2 zokka kuba n'essaawa 10 ez'okuziika zituuse naye nga tuwerekera maama ono tujjukire nti ffenna tuli bantu bannange tujjukire nti ffenna tuli bantu era tuli bannayuganda oba oli mugagga oba oli mwavu oba wasoma oba tewasoma ffenna tuli baki tuli bantu mukodomi wange ayogedde ku bintu bingi nnyo era okwogera kwange mukonzikiriza ojja kunzikiriza neyanzika ebigambo byo munnange obadde oyogera n'ogamba nti buli lunaku babajjangako miliyoni 2 mu emitwalo 7 nga mujjanjaba maama era mu kuziika kwonna ekyo ekigambo tekibulamu buli lunaku tubadde tukozesa sente bweziti buli lunaku tubadde tukozesa sente bweziti tugulumiza nnyo maama ono yabakuza mwenna mwesobola naye se ffenna nti tuli bwe tutyo era singa temubadde bwe mutyo nga maama yaba investingamu nkakasa muko nti singa maama mwamuziika dda so okubeera nti okulwaza omuntu ku mulundi guno mu biseera bino nga weetaaga miliyoni 2 mu lunaku nkakasa nti 9 ku 10 abali wano temuzisobola naye nga tuli mu nsi engagga katonda gyewa buli kimu nga mmwe ab'emyaka gyange n'okweyongera waggulu mukimanyi tiwagendanga mu ddwaliro ne bakujjanjaba n'obuvayo mu musolo gw'osasula gwe gukukola ki gwe gukujjanjaba mwatu tekyasoboka era ffenna waba tewabaddewo nkyukakyuka tulindirire kufa bubi kale nno ebintu ebyo baganda bange bwe tubyogerako mu mukwano tetubyogerako okuba tweyagaliza ffekka nzaali wano oba oli awo nange ninga mukoddomi wange nga nsobola ssente ezo okuzisasula naye bwe tuba twagala enkyukakyuka nga twagala okutereeza embeera y'omu malwaliro nga twagala okutereeza ebyenzijanjaba munange tuba tukikolera buli omu tuba tetukikolera ffeffekka tuba tugezaako okutaasa ggwanga so muko mwebale kujjanjaba maama neffe tukyalwana okulaba nga ne maama wa Edi Mutwe atali sita nga naye asobola okujjanjabwa nga talina miliyoni 2 yebyo Uganda gyetwagala Uganda empya sade bwe mutulaba twogera bino ebintu tubibagamba nammwe mulabe ki kyetulwanirira kitetusiga bukyayi obula twagala Uganda yeyagaza obadde oyogera sebo n'ogamba nti famire yonna esobola okutereera naye ng'omuntu omu yeyeesaddaaka nzikiriza nyongereko nti eggwanga lyonna lisobola okutereera naye nga muntu omu oba babiri so okubeera nga nange ndi sita nga njagala nnyo okubeera nga nkuba omuziki gwange nfune sente z'omu ku bayimbi abaali basinga okusasulwa sente ennyingi nga performance naye mwenna mukimanyi sobola kupafominga leero
si kubanga mpemula, si kubanga benjogera bibi, ne munnanga abo abawamba ensi yaffe bo bagamba agwe obuusa nnyo banno, n'olw'ensonga eyo tojja kuyimba, era ekyo nekigenda bwekityo. Tulidde wano ow'ekitiibwa minisita Museveni ng'agamba ye tetusobola kubanga tukkiriziganya fena. Ekituufu sembe yogedde ekituufu. We can disagree and still be friends. Okay? Naye omugezi omu gwe bayita James Baldwin yagamba we can disagree and still be friends unless your disagreement is rooted in my oppression. Okay? Unless your disagreement is rooted in my oppression and the denial of the right to exist. Tusobola obutakkiriziganya nene tusigala nga tuli bwa mukwano okujjako nga gwe obutakkiriziganya abo bwesimbye ku kunyigirizibwa kwange n'okuŋŋaana okubeerawo okweyagalira mu nsi. Olunaku lwaleero baganda bange tuli wano ne baganda baffe bangi bawambibwa nga tebalina musango, ne battibwa nga tebalina musango. Muko nayagadde nnyo munnange okujja okusula mulombe kuba muko ndi close nnyo naawe, ndi mukondomi wate ndi mukwano gwo, kakasa nawe weewunyisa obutandaba nga bwendi awo emagere eddakiika 2 okutuuka wano, naye nga saagala kujja wano kubanga bagufuula musanguzi okujja mu bantu bange. Era muko nayagadde emirembe gibeere mulumbe kubanga singa nazze oba oliawo singa abaana b'abandi nga 50 bali mu makomera awatali musango. Kale nno bwe tubeera mu nsi bwe tutyo nga tunyigirizibwa tosobola kuŋŋamba nti tusobola okuba n'emirembe. Tewasobola kubaawo mirembe nga tewaliwo ddembe. Bwe manzi sina ddembe kubeera kikyendi, sina ddembe kulowooza nga bwendi, nga either nyina kulowooza nga ggwe, bwe mba sirowoozeza nga ggwe kiba miggo, tewasobola kubeerawo ddembe. Kyova olaba tukyalwanagana nekyamalira ate nga tugenda kulwana naye paka nga tumugye mu ntebe. Olw'okulokola obudde baganda bange muzikirize balekere obubaka. Mukuze abaana nga bantu balamu, mukuze abaana nga bategeera, okusingira ddala mukuze abaana nga tebekkiriranya. Basebo ne bannyabo twafugirwa abazungu okumala ebbanga ddene. Abazungu baava ewaabwe ebuzungu ne bajja kuno ne bawamba ensi yaffe ne bafuula bajjajja b'abajjajjaffe abaddu nga babasobola okubatwala eyo. Bwe baakowa amaze okukulaakulanya ensi yaabwe ewaabwe ne bajja ne babafugira kuno. Naye Malcolm X yatusomesa nti nobody can make you a slave without your permission. Tewali asobola kufuula muddu okujjako ng'omuwadde olukusa. Baganda bange mwe abanyigirizibwa mwe muwadde olukusa abantu okubanyigiriza. Omuntu abanyigiriza bw'ava gy'avudde alondamu ab'amaloboozi oba abamanyikiddwa mu mmwe n'akuza embuto zaabwe n'ayita mu abo ng'anyigiriza mmwe, ng'ayita mu basiruwaza obboozi obwongo, ng'ayita mu balowoozesa nti temusaanidde. Yensonga lwaki era ne mumu abali wano bakozesa abo be mukkiririzaamu be muwuliriramu okusobola okubafuula abasibe. Buli omu asobola okubeera obulungi. Maama tuli mu muziika naye nnyina amuzaala akyaliwo. Kitegeeza nti oba oliawo maama singa abadde abeera Kenya mu malwaliro abagagga bakuno oba abawuyinza bakuno gye batwala abantu babo, oba oliawo singa tukyamwina. Twendwadde ya sukali teyakajja naye olw'enzijanjaba gye tulina nga bwe mumanyi maama tumuziika. So njagala obalekera obubaka baganda bange ensi yammwe nze nkyasobola okwogera naye nsobola okukera ku makya nga bampambye nga Bobi yanga oba nga bantemudde nga bwe batemula Kirumira, nga bwe babadde batemudde Katumba Amala, nga bwe batemudde abantu abangi. Bino bye mbagamba nsaba bibasigale ku mitima. Oddayo ewuwo weebuuze, am I helping my people? Kyenkola nyamba abantu bange oba nyamba kugeza kuyamba banyigiriza? Waliwo ensonga emu lwaki twatondebwa mu nsi muno, si kubeera bagagga, si kwesanyusa, wabula kubeera meaningful eri bannaffe abalala. Muko munnange tukusaasira, tukubagiza wamu ne famire yonna. Maama Mukama amulamuze ekisa,
feke tulina ffe muko tukyanyigirizibwa naye tutoba olunaku lujja kukya